Abavubuka social media eno mugiraba. Social media eno egenda tumalirawo obulamu. Bw'oba nga toli mugezi kimala, nga tosengejja kimala, social media eno yandikomya obulamu bwo for good. Kati n'otunuulira ono omuvubuka omutosefuko. Buli ddakiika obeera mu kkomera tolinaayo lunaku lwonna lw'olyeyagalirako mu buvubuka bwo. Buli ddakiika obeera mu kkomera. Lwaki? Social media, maanyi ga social media gakuwaga. Olw'okuba ofuna abantu abakomentinga, n'ofuna bangi ne basharinga, n'ofuna bangi ne baviewinga, iggwe muli n'olowooza nti wenkanyenkanye eddala ly'abo abayitibwa ba celebrities. N'otamanya nti emiwendo gy'abantu abasinga okukozesa social media bali awo, bali dormant, bali awo tebalina mirimu. They are hopeless. Bali awo ku social media kutwalirako their anxiety. Igwe n'olyoka ojja ne batandika okukozesa mistakes z'otagenda kuddamu kutereeza. Nze ndaba nnyo omukyala full figure all the time ng'akwata abaana n'abasiba. Ate era nga trust me, I was among those people abaali bavumirira ekikolwa full figure kyakola ekyokuteeka abaana mu kkomera. Woba olyawo nti luli nali sinnaba kugguka maaso, naye kaakati ndaba, ate ndaba wala nnyo nti social media mu ggwanga lyaffe erya Uganda we batagiteekeko kkomo. If they don't put a limit on social media, egenda leka abazadde bangi nnyo nga bakaaba, egenda kuleka abaana ab'obuvubuka, abaana abavubuka nga bonna bali mu makomera, egenda kuteeka abaana abavubuka okubeerawo nga tebalina mirimu. Kyokka ng'ekikwewuunyisa, ensi endala ezitwetoolodde, they use social media kukola. They use social media to earn a living. But in Uganda, people are using social media kuwemula. People are using social media kutirako. People are using social media kuvuma bantu. People are using social media kunoonya bizibu. Yenze Sheila Adita. Yes, gwe wenna neekumiddeko ebbanga eddene ku mikutu gyange gyonna egy'enjawulo. Njagala okubajjukiza nti I really appreciate you in any way. Era nga sirina lunaku lwonna lwe ŋŋenda keera disrespectinge mmwe mwenna abamala obudde bwammwe nga munda. Olunaku olwaleero nze kwogera ku social media. Social media gwetakosangako is one agenda okuvaayo agambe lekeraawo tuwoganira, lekeraawo okutwasamira. Naye trust me, if social media has ever kuleeta buzibu mu bulamu bwo, ojja kutegeera ku kyenjogerako. Ate era nga social media, it needs a person ng'osobola okwebuulirira, ng'olina abantu abakomako ne bagamba hello, stop this. Nze neebaza nnyo brother wange Kayongo. He takes time n'akugamba, my dear sister, this is not good. My dear sister, don't talk about this. My dear sister, don't do this. My dear sister, this is wrong. Nkwebaza nnyo era ng'ebigambo by'oŋŋamba sibyerabira bibeera nange. Ate era ne neebaza ne famine yange nti my dad akugamba social media gikozese, naye tokozesa social media kuvuma bantu, tokozesa social media kuwemula, tokozesa social media okweyambula okulaga obwereere bwo, tokozesa social media okuttirako abantu oba okufererako abantu. Ekyo ekintu kibi nnyo era tokikolanga, era bw'olikikola siribeera ku saidi yadde n'omulundi n'ogumu. So bwekyo wekyetaagisa nti nga wakatandika okozesa social media oba ng'ogikozesa, beeramu ebintu byewejjamu, weeteekeko standards. Social media osobola ogifunako sente, ate era ng'esasulira ddala. Social media esasulira ddala. For you abafuna sente ku social media, musobola bannange okuwulira ebigambo byenjogera era ne mukakasa obutuufu bwabyo oba obufu bwabyo. Social media eweera ddala sente bw'oba omanyi kiki osobola okuteekako, era bw'oba omanyi okugikozesa osobola ogifunamu sente. So mulekeraawo okozesa social media nga mukosa obulamu bw'abantu abalala. Mulekeraawo okozesa social media nga muvuma abantu mubatwala into depression, abantu mubawa stress, abantu mubaleetera ebizibu. Oli n'atandika okumitinga suicide olw'okuba nti mwe muze ku social media mutandisa omuteekako ebigambo, mutandisa omuteekako emisango, mutandisa okumuvuma, mutandisa omukolako ebintu ebisonyi. Oluvamu omuntu oyo obulamu nga bwenyiwa. Omuntu oyo muwulya buwulizi nti that person is normal, naye nga kifudde ku social media. You people don't take social media seriously. Mwawule obulamu bwa bulijjo n'obulamu bwa social media. Mwawule ebintu ebyo. Simanyi nti oba mulaba films ezikwatagana ku social media. I really don't know. So we muba muziraba musobola okwawula nti eno social media
bulamu bwa fake ne bulamu bwa fake ate there is real life omuntu obulamu obwaddala bwabiramu yenze Sheila Adeta embagala nnyo.